tubulire Happy Powers tandikira omukwano tulindiridde kicho. All right, akaongeza kasufu wano ku front page enamasuba, you guys. It's a very beautiful evening. It must be looking or feeling the way I look like. Chiri chitiawe? Chiri okay. Okay, expectations abadde nyingi, but I think to the heat inze. Thank you so much for trusting us. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kyaddaaki akadde tukatuuseeko akabulijjo twalagana ennaku z'omwezi nga 15 tujja kuba tulyamu ekyeggulo n'omulabi wa Sumulula, omulabi wa Terefayina eyaffe. Tweyanze nnyo tweyanzeege tutandika butandisi. Kati bulijjo tetusumulula ku makya, olwayo tusumuludde kawungeezi. Yo! It's massive. Amatwali smart. Just nonge uliere ebintu bya dina bwe bibeera, you know. Yeah, it is very beautiful here. Ku front page na yenge tsingira ddala obukulu abantu bataddemu obwesigene bagaba ne tuliyeko fenna ekyeggulo mwenna mutukoze bulungi nnyo nnyini ddala mbayina wano ku fingertips bwenti ngenda bayimbanga luyimba nenge tsingira ddala obukulu ate ekisukkulumamu be ba sponsors baffe abamaanyi abatambudde naffe from day one nga n'olunaku olwaleero. That is how much someone can trust you. Why not? Katuyemu ekyeggulo n'abaana ba Sumulula okuli Tabula Properties batunzi bataka. Mwebale nnyo bakama baffe, mwebale twagala, mwebale twesigisa, mwebale gamati mwagala kulya munaffe ekyeggulo. Bane bakama baffe aba Buganda Kombucha tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwebale ak'okunywako. And also okwagala program Sumulula okutwesigisa emaali yammwe atera still ne mugamba kamuje muliyeko naffe ekyeggulo Arapex bannange muli bangi tugenda kujja tubamenyawo mpola mpola naye abantu sekinoomo ng'olunaku olwaleero abamu ogamba bugambi ngenda genda woli kumpi ngenda gendawo abalanga mwatuuse dda. Thank you so much. Program Sumulula tubasiimye nnyo nnyini ddala bale tuweesa kitiibwa mwana oteeka akantu amatu ne bakuswaza. Nenga mutukaza bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati ngenda kubanga ahadinga over divorce mu mumanyi. Mwana abeereyo ku bbala nga ayiriwa nammwe ffe tubeera eri muzi esi ye nga ali musana naye abantu bune bayinza n'okugamba tetwogera mbu tetwemanyi. How are you? Oli bulungi okumbuuzaamu. You look so stunning. Ani anyambazizza? Ate manyi. Bamuyita Ivy's collection. Ivy's. Koseeko. Leka mbatwale munange olunaku olwaleero mwebale kunywa mwana gwe. You are so smart darling. Manang kagwini katambuliramu kyegedde. Adali with Sumulula olunaku olwaleero tusinzire wano ku front page enamasuba nkutegeeza nti muganda wange nkukeera okumakya okuzuukusa omwaka tugutambuzza kati tugenda tugumalako mpola mpola ne bannaffe abantu baffe betukola nabo naddala betambula nabo ku makubo okeera okuzuukusa basazeewo olunaku olwaleero tudde nabo ekyeggulo bakiyise dine with Sumulula nyakubanga njogako ne manager w'ekifo kino abatukyaza wano ku front page batubuulire enteekateeka erito tate gye nkubuuzeeko obulamu buli butya? Obulamu bulungi nnyo. Amanya gaffe sooka obuze kuba tulaba tuli Terefayina ya Terefayina mwebale kujjana ku front page. Front page esangibwa n'amasuba. Front page ena street ennungi ewagiro bwa Buganda bwa Kabaka. The same time front page eri wamu ne BBS Terefayina. Otegedde ekintu kino? BBS Masaza omuntu teekateekere n'abantu baffe. Tubatesitese ebyokulya bibiri ebyokunywa bibiri the same time. Mubeere omuli ntende kwa street ennungi ku front page hotel. Omuntu kujja kakikoyinza omugamba nga tumaliza manager koola abantu. Alinye boda ajja ku front page. Enamasuba. Buli kyakulya ku bantu ne BBS Terefayina ebyokunywa n'ebyokulya paka wokowera dina yaabwe tumaze ogitegeka ebyokulya jja kusendesa bigere tuyinza tweyanzeege. Amina. Wow. Program Sumulula tutambula n'abantu baffe tutambula nabo kanfune ku bantu ku bakyala bano kuve mukono abavudde mukono bagambye tugenda kubeerawo ku lunaku luno bajja kubeerawo balye ekyeggulo naffe banywe ekyokunywa naffe bannange kwegamba kumanyagana n'abatulabe eri gye tutabeera kitegedde weewaawo kambuze ku mukyala maama gyebaleko ng'oli simaati okikoze otya? Nze bwenti olunaku nalwetegekera. Walwetegekera? Kiki osinga okunyumirwa mu Sumulula? Akanyomero kiki osinga okunyumirwa? Akanyomero ke nsinga okunyumirwa akanyomero k'olugambo happiness ayimo ke batuwa. Lukuzimba nnyo olukuzimba luna terunzimba naye kale lulina engeri gye lunnyumiramu kati n'entambuza y'obulamu bwo kati waliwo n'akanyomero w'obeerera ku kkubo akatwecce oba olinze bankuba embooko kati then waliwo n'aka sports sebunya show ddala kuva bwe yatandise paka weggweera. Bugamba ki oyinza okuweereza abatulabe essaawa zino oviiridde mpozi? Nviiridde ensangi. Nsangi ovuze paka wano. Sooka otumire ku bantu abali ensangi zino abali ensangi bagambe musubwa. Bannange
amanya gange nze Namagambe Faith Viridde Nsangi kolera ku Molez Place omwami Salongo Buleera ntumirako mikwano gyange bazadde bange bakozi banange bonna amanya gaffe amanya gange nze Namagambe Faith tuweze kubale kujja gwendo tulire wali tugenda kuli ekyeggulo paka we tukowera omugaga sende okubeera ku Sabasa okitegedde kati soko oyimirire mu omuntu ali kudina boti eye kooti sende soko buze kubatulaba mbalamusibanya bali ku telefine yaffe ey'Obwakabaka olunaku olwaleero tuli mu kudine with Sumulula wangambye nti olunaku olwo ebirira byonna mbiyimirizza wendi mayinze mba ngenda okukola akalipagano ku makya omwana oyo Happy Powers ankola bubi olumu neerabira ngina okukola akalipagano nga ndi ku Sumulula ndaba telefine akati ngaye kanzije mwote buliro olunaku olwaleero owawo tukola ffenna mu Kizimbe Masenge ne nange mba mu miisinga olumu kati Happy nzize wano ku kyeggulo kya Sumulula tubeerewo ate tuli basajja ba Kabaka tunaabalekeraani abantu soko bagambe nti nze naawe tubeerako mu budde bwemu ku makya embeera eri ku telefayina nga gw'oli ku Kyabasa mukulaba obeera otuba ku luguudo eri ku telefayina naye nga ntuba eno ku CBS naye bambi omanya bakyala okukeera ku makya n'akola puroguramu z'oku makya ezo si kyangu omukyala nga Happy Powers naga nti ku makya nkedde nkoze era sayimu bambi musaasira kubanga omukyala kati nga Happy bwakuyita ku kyeggulo oyinza ogaana okujja ogaana otya ng'akuyisa ku kyeggulo muterevu kutelefayina yaffe omugaga sende kubeera wali ku Kyabasa radio zombi ey'obujjajja ne manduso omukulu wa kikwasaganya buli ku makya wali mu traffic updates musajja oyo anyumira nnyo lunaku olwaleero wetwambudde kyenyinza obuteerabira kwebaza bannaffe abateekamu akasimbi bannaffe batabula bateekamu akasimbi Buganda ku mbukyayo akacupa ako omwana yagamba bwe tukanyeenya mwaka ku mwaka bwetu bwetambula nyina okwerabiza bannaffe abazze olunaku olwaleero sinza beerabira tulina abannaffe abatabula Sula Motozi Nifa Kashi Friends of Happy muguze mmeza mwebale kujja n'abalala kino tugenda tukola mwaka ku mwaka kati muleke tukole bwe tuti ebisigadde byonna tujja bifuna maaso awo okitegedde sigenda maaso we kubira ku telefone yaffe kale Yesumulula Dina Divorce ne Happy bawulidde bulungi gwatanatuuka yangu amangu tuke ekyeggulo kigenda mu maaso sigenda kusukawo okujjako kwagaliza ekire kirungi ate nga mugamba nti bwenvaawo wano amaaso kugwanga eprogramu ejjako ne Steven Danstan Busuura nze Farida Nakayiza tusubwaga essika ku ssaawa 4 ekire kirungi awangale nnyo maaso moja